Ku ntandikwa ya ssabbiiti eno ab'ebijambiya balumba abatuuze ku byalo eby'enjawulo mu disitulikiti y'e Mpigi ne babatematema ng'ekirungi tewali gwe batta. Mu bulumbaganyi buno abantu abawerera ddala 15 baloza ku bukambwe bw'abakyala kimpadde bano. Poliisi bwe yalabye guli gutyo n'etandikirawo ebikwekweto byayo era olunaku lw'eggulo yatutegeezezza nga bwe yakutte abantu abawerera ddala 6 abeekuusa ku bulumbaganyi buno era n'etegeeza nga bano bwe batali babijambiya nga bwe byogerwa. Tutandise okukola ku fayiro zaabwe tujja kuba tuzitwala mu muwabuzi wa gavumenti atuwabule then bamale batwalibwe mu kkooti. Wabula oyinza okugamba ate bano batanudde batanule ng'ekiro ekyakeesezza olwaleero bano bwanga baaboolekeza bitundu by'e Buwama. Bano balumbye ne batema abantu 8 nga we twogerera banyiga biwundu mu bulwaliro gye baddusiddwa. Nze mbalabidde ku buliri kati era oli olutaddeko swiki y'ettaala azze buzzina talinayo kyabuuzizza antemye butemi kati omulala ng'akutte omutayingwa n'antema ejjambiya n'ayongera n'antema n'atandika okunkuba. Abajja n'abakuba olugi olwambi olubuka nesituka bubulire ntusinganirawo ku muryango baagala kuyingira nengwata olugi oluzaako nebalusindika nengwata olugi oluzaako nebalusindika ate kivaamu kuntema wano n'ababawo. Obwedda bamutema bwe bamukanda ssente. Omulala n'angamba mpa tuwe ssente ne mbagamba sina ssente bangamba tuwe ssente naye nga babadde waali ku ddirisa ng'agamba abo balina ssente balina mu gavumenti abawe ssente. Agamba bagunsala obulamu naabuhayo tinyine ssente ate nkole nta nagumanyiriza omukono akwisa omuhoro n'ogwo aliyo naaza kumusala obulago ne bagamba tosala bulago sala ebyenda. Abantu bangi kati bali mu bweraliikirivu. Ate nga fuga ebusoose wanemera era waali era wafiiriddewo muki era omuwala era mu ngeri ey'entiisa. Francis Kirangwa ssentebe w'ekyalo Mitala Maria atubuulidde amagezi ge baasaze okwekuuma ebikolwa bino. Kiyikuuba basalawo kugula effirimbi ate era n'okudduukirira enduulu. Bano balina ebibuuzo lwaki ab'ebijambiya batandika mu biseera by'akalulu. Kuba twali mu kulonda okuwedde ebijambiya babitwala Masaka tuyingidde okulonda kuno ebijambiya babireese Mpigi. Lwaki ebijambiya bijja tuli mu kalulu? Kati tetumanyi tugenda kukola tutya tugenda kwetaasa tutya ebijambiya kubanga baatugamba nga Seggirinya yakulira ebijambiya ate yafa kaakati aduumirireeyo mu ttaka ebijambiya nga yafa. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mpigi Teddy Nambooze n'owa Mawokota South Yusufu Nsibambi basabye ab'ebyokwerinda obutatwala nsonga eno ng'ey'okusaaga. Obutemu buno bubadde mu Mawokota North Mpigi so kino kikigudde obugwi. Twandirowooza nti ab'okwerinda bandibadde beetegese okwenganga abantu bano. RPC wali DPC wali ne teams zonna tulina ba informers abasobola okubanga bawulira ne bobogeyeza muntu ne batubuulira naye olwaleera planning nti lete ejjambiya wali twesange wano obudde bwe buti tukyalemeddwa okumanya. Okusinziira ku poliisi yakwongera okulawuna ebitundu eby'enjawulo mu Mpigi okulaba nga bafuuza abamenyi b'amateeka bano.